Olwaleero poliisi n'amagye nabo baakedde beesomye obutakkiriza basuubuzi kwekalakaasa. Waliwo ababadde bazzeemu okukuma omuliro ng'akabonero k'okulaga obutali bumativu bwabwe. Abasuubuzi bakyakiremeddeko nti Christine Nabukeera nnyini kizimbe kya Kisekka Auto Central Plaza ateekwa okuggyawo ssente z'obupangisa ze yayongeza. Ekirala, Baagala bafune lisiiti ku ssente zonna ze basasula ssaako n'okuggya kamera mu kaabuyonjo. Bw'obanga banka ekubanja n'abasuubuzi baffe banka ebabanja, kyalibadde kirungi mukyala Nabukeera oveeyo osisinkane abasuubuzi bano. Ettaala munda mitwalo 2 ey'omunda, ey'ebweru ya mitwalo 2, kasasiro gisasula lwayo, akayumba kasasula kwayo, kwegamba toileti za 5 ate yaziteekamu kamera. Buli ayingira mu gundi mu kaabuyonjo kamera ziba zimulaga. Lwaki aziteeka kaabuyonjo, lwaki ateekako kamera? Abasuubuzi beeronzemu bannaabwe ne bagenda ku poliisi ya CPS mu Kampala okwogera ne Nabukeera naye gwe tulabyeko ku poliisi y'emu. Ku CPS wano bannamawulire tetukkiriziddwayo wabula okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala Patrick Onyango, Nabukeera wadde abasuubuzi emyezi 3 beetereeze olwalyoka ayongeza ssente z'obupangisa. Meeting ebaddewo nga komanda wa kempi Moses Kafeero yabadde asharinga. Meeting yagenze bulungi nga tewali okusika mugwa, ne basalawo anti abasuubuzi abapangisa babaweeyo akadde yetuyita grace period ya myezi 3 yokakole ki ayongere rent. After 3 months ajja kwongera ki ajja kwongera rent kubanga ye business ye. Olwaleero lweziweze ennaku 3 bukya abasuubuzi ku kizimbe kino beekumamu ogutaaka olw'ensimbi z'obupangisa ezibadde zaayongezebwa mu ngeri etaabasanyusa. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.